Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwaniriza omulabe omulungi eyekumidde ku GTV nenkwebaza emirimu gyonna gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero. Program abavubuka n'obusiraamu ffe tuba tuyingiddewo okubeera nti tukuweereza tukutuusaako ate ebyo ebiwoomerwa amatuugo n'okubeera nti tuyiga ebintu eby'enjawulo mu busiraamu bwaffe ku dduniya, okubeera nga twejjukanya ebintu bye twerabidde. Bingi bye tukolera mu programu eno wabula tulokkalire ate tubeere nga tweyongerayo. Marusenkai ge gange okubeera nti tutuusaako programu olunaku olwaleero, programu abavubuka n'obusiraamu. Tujja kuba tutegeera ebintu bingi nnyo era yagumiikiriza n'abeerako ng'awuliriza okumanya n'okutegeera obusiraamu bwo. Mukkirize nsanyukire wamu n'abo Allah subhanahu wa ta'ala bawadde ebirungi ate Allah bagezesezza ate bakubiriza okubeera nti mwekubiriza mubeere nga mugumiikiriza, kubanga okugumiikiriza ate kyekisinga obulungi ate kyekiyambako okubeera nti owangula embeera eyo gy'olimu. Ndine Sheikh Abdul Shakur mu studios, mukkirize tugendeko gy'ali abe nga atubuuzaako ate tutandikira olunaku olwaleero. Namushafu tukwaniriza. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program abavubuka n'obusiraamu bwe tuli olunaku olwaleero okubeera nti tukutuusaako tugenda kubeera nga tuyiga tulokkalire, wabula nkoowola mwenna abali eyo mujje tubeere nga tulangira wamu ne GTV ate tubeere nga tuyiga ebintu eby'enjawulo mu busiraamu bwaffe. Mbakoowola okubeera nti mujja tusupportinga programu zaffe zino eno zonna eza daawa ne programu zaffe endala zonna ze mulaba ku GTV. Gwalina ekibuzo ky'obuuza ne kyagala okutegeera ku 07514 05383 07514 05383. Mukkirize tuli mu kulaba obulamu bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu byonna tuli mu kulaba biki bye tuyiga obulamu bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kkiriza Sheikh tutandikira olunaku olwaleero ate tweyongere. Twakoma nga tuli Madiina nga tuyingidde omwaka ogwokubiri okuva Nabbi sallallahu alaihi wasallama lwe yasenguka. Yenna tulaba asaanye akimanye nti kalenda y'obusiraamu gy'alina mu nju ye oba gye tugoberera yatandika okubala okuva Nabbi lwe yasenguka n'agenda e Madiina. Era betandika okubala era kyova olaba bwebeera ya Luwarabu eriko haau ennene kitegeeza hijiriya. Ne bwe baba bagikyusiza ne bagissa mu Luzungu eriko H, capital H, kitegeeza hijiriya. Kati yatandika okubala okuva Nabbi sallallahu alaihi wasallama lwe yasenguka n'ava e Makka n'agenda e Madiina. Tuli Madiina mu mwaka gwa kubiri gutandikiriza bamaze omwaka mulamba e Madiina sallallahu alaihi wasallama ne basahaba ab'ebitiibwa. Twalaba nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama omulimu gwe yasookerako ogwali omukulu kwe kubeera ng'ateekawo ekitebe ky'obusiraamu e Madiina ng'ayitira mu kuzimba Masjidi Nabawi e Madiina. Ne tulaba ng'omubaka alaihi salaam Masjidi Nabawi weeri yagulawo ne ssente ze ezitaali za busiraamu wabula ezaani ezize sallallahu alaihi wasallama. Ne tulaba nga yazimba ne basahaba omuzikiti, teyagubalekera kubeera nga baguzimba bokka. Then ne tudda ku nsonga eyali enkulu gye twasembako kwe kwali okubeera ng'oluvannyuma lw'okubeera ng'azimba omuzikiti yatandikawo oluganda lw'obusiraamu e Madiina. Oluganda lw'obusiraamu twalabako ekitundu ekyali ekya Abdurrahman bin Auf ne Saadi radiyallahu anhuma. Olwaleero tugenda kutandikirawo wennyini tukyali ku luganda lw'obusiraamu e Madiina n'obukulu bwalwo eri entambula y'obusiraamu okubeera nga hatta n'olwaleero obusiraamu bwe tutuukako. Ekyafaayo ekyokubiri ekyali mu luganda lw'obusiraamu e Madiina, Abi Huraira radiyallahu anhu atunyumiza hadithi omubaka sallallahu alaihi wasallama olumu yali mu Masjidi Nabawi e Madiina. Twagamba nti abantu b'e Makka bajja e Madiina nga baavu n'abalinamu kasente olw'okuba nti baali kudduka tebasobola kutunda bye baalina, baayireka bulesi ne bakola ki? Kivola balla aboogerako mu Qur'an ba muhajirin naga nti walil fuqara'i al muhajirin, n'abaavu ba muhajirin. Kitegeeza obwavu bwabwe tebwali nti bwe baali e Makka baali baavu, wabula okusenguka kwabakosa ne bajja e Madiina nga tebalina kye bakola ki? Kye balina.
kati Abi Huraira radiyallahu anhu atunyumiza ati nabbi yali masjidi e Madina sallallahu alayhi wasallam ne wajja sahaba omu okuva mu bamuhajirun abava e Makka nasanga omubaka sallallahu alayhi wasallam mu muzikiti namugamba nti ya Rasulallah sina kyakulya njagala kyakulya nabbi nasoberwa kyava ayita mu bakyala be omu ku omu ng'ababuuza abaaye waliyo kanteeyo akaliyo bonna bakyala ba nabbi buli gwe yabuuzanga namugamba nti kiriyo ekinene waliyo mazzi gakukola ki gakunywa yani ekyo kikuwa ekyokuyiga nti gwe okuba nga tolina kyakulya ewaka si gwe asoose tunulira first family aba family y'omubaka sallallahu alayhi wasallama ey'ekitiibwa mu bakyala be bonna anoonya ekyokulya tekikola ki tewaliwo kyafisse kyagamba nti waliwo ekyokulya kyekino wakiri ne bwe kyali badde kibisi oba ekyokulya ekikalu kubanga toyinza okugamba nti emmere bweba nga teriiyo wakiri entende zikole ki zibeeyo nga bwe waligamba nti ewaka bweba nga tewali mmere enfumbe wakiri amenvu gabeere mu fridge naye omubaka alayhi salatu wassalaamu ennyumba eyiye ne bakyala be bonna nga si omu ku bo wabula bonna nga temuli kyakukola ki kyakulya kati omusiraamu atulaba ayinza okulowooza nti ye okubeera omwavu abaako ne kyeyakola Allah oba okubeera nga talina kyakulya alina kubaako ne kyeyakola Allah nedda Allah agezesa gw'abaakoze atya bw'aba ayagadde bw'atyo n'omubaka alayhi salatu wassalaamu talina dhambi lyonna wabula Allah yamugezesaako akaseera nga talina kyakulya mu nju ye n'anoonya ekyokulya ky'anaawa sahaba ono akisaddaake nga takikola ki takirina kyava adda mu masjidi ye e Madina n'abuuza basahaba nti abaaye ani anannyambako ayambe ku mubaka wani wa Allah sahaba omu kyava yeyama yo sahaba ono yali mu ba Ansar ab'e Madina kyava yeyamu okubeera nga agenda kuyambako omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabbi n'amukwasa obuvunaanyizibwa n'amuwa munne agenda amuwa ekyokukola ki ekyokulya naye sahaba ono eyakkiriza obuvunaanyizibwa yali wanjawulo akkiriza obuvunaanyizibwa akwata munne omuyala amutwala ew'ewaka atuuka ewaka abuuza mukyala we waliwo ak'okulya konna mukyala n'amugamba nti tulina kyakulya okuggyako ebiriwo by'abaana naffe tuba tugenda kulyako katono tebikola ki tebitumala kyava amugamba nti genda weebasa abaana imagine afunye omugenyi muyala ewaka atuuse ewaka nawe tewali kyakukola kyakulya agamba omukyala nti genda weebasa abaana ne batwala abaana ne beebaka n'akomawo ne bakwata emmere eyaliwo ne bagiwa omugenyi nga bo mu bufunze bagenda ssula enjala n'abaana tebalinaako kyakulya kitegerekese bulungi ne bakwata kye baalina ne bakiwa ono bo ne basigala nga tebakola ki tebalina okulaga ono nti nabo bali mu kulya basigala mu kateni nga balina bye bakola nga balinga abali mu kulya okuwona ekifaananyi nti tebamuwadde bo ne basigala nga tebakoze eki basigala nga tebalidde tunuulira omutima ogwo ogw'okwerekereza kitegeeza nti omuntu yenna okuyamba omuntu oba okuyamba omwetaavu talina kumala funa era awo tuyigawo ekyokuyiga nti tosuubizanga Allah tayalla bw'olimpa nja kuwa tulina enjogera egamba nti bwe naafuna ssente nja kuwaayo bwe naafuna kino nja kukola bwe nti bwe naakola kino nja kukola bwe nti ezo enjogera nadhiri za mirundi ebiri waliwo okweyama okwokubeera nga Allah asooka kuwa n'olyoka omukolera kyomusuubiza Allah ekyokulabirako omusiraamu asobola okugamba nti Allah bw'ansaasira n'enzimba ennyumba yakusiiba ennaku 3 nga za mudiriŋŋanwa eyo nadhiri Allah bw'ansaasira ne maliriza okuzimba ennyumba nja kusiiba ennaku meka 3 nadhiri yakusikiriza Allah ku byo yagala anti gwe weeteereddewo akakwakkulizo kiri eri Allah okutuukiriza oba bituukiriza ddi oba butateekawo
kati akakwakulizaako obuzibu bukaliko nti kasita okyeyama oba olina okituukiriza era bwe kikulema otutuukiriza liba bbanja. Ate ebiseera ebisinga Mungu atukolera ebintu bye wayiseewo akadde n'omuntu ekidya kyerabira dda. Kyekyo Ibrahim Allah kye yamukola n'amujjukiza okusala Ismaila alayhi salaam. Ogenda okumaliza prosesi y'ozimba ennyumba Allah akikuwadde omuntu agikola gundi eyo abamu bagikola ng'ekintu akyagalirawo anti Allah wayitawo akaseera agamba abiru nali bisuubiza bisigala bbanja. Era Allah amala n'akujjukiza mu mbeera zonna. Era wentwalira omukisa guno nga tetunnava ku kyokuyiga ekyo okwewaza abasiraamu okuteerawo Allah obukwakkulizo nga tumusaba. Ebiseera ebisinga Allah asobola okutuwa ne twerabira ate okutuukiriza n'atwerabiza ne tumaliriza nga tuli bannanfuusi. Anti waliwo okubeera nti neerabidde Allah akujjukiza mu mbeera zonna. Ne wabeerawo omuntu okubeera nti ajjukidde nekigaana kugaana. Kati ebiseera ebisinga twerabira bwerabizi. Ebiseera ebisinga tujjukira ne tugaana kukola. Allah waliwo ekintu okubeera nga kyayitako. Kisobola okuyitako emyaka 7 oba 10. Ebbanga lyonna lyekiyiseeko, ebbanga ly'omala nga tonnajjukira Allah takulinaako obuzibu bwonna. Kubanga weerabidde. Naye Allah akujjukiza at least ojja kugendako mu muzikiti ogumu ng'ogenze kusaala. Omusiraamu asomese ng'asomesa ku nsonga y'enjiri ogaye tumusema aba abadde kunze. Naye nga Allah akoze atya akujjukiza. Waliwo omuntu okubeera naye oba kyekyo kye nasaba wakituufu namusuubi n'abeerawo ng'abuusabuusa musakyogera nakyo. Amazima boogamanyi. Amazima gonna nannyini go boogamanyi. Kizibu okusuubiza Allah ekintu n'okyerabira. Waliwo abakikoze enfunda eziwera nga Allah alina byamuwadde n'asiiba era byasuubiza Allah we n'abituukiriza. Kati kwolwo ne lutuuka omusiraamu nga alina ebintu bibiragane olwo ndabika saasuubiza. Twalako ekikutebenkeza n'asigala ng'ali twala ekisinga obulungi bw'oba obuusabuusa siiba. Oba wamusuubiza Allah oba tewamusuubiza ogamba oba namusuubiza oba saamusuubiza siiba. Nabbi sallallahu alaihi wasallama ekyo kyetugamba okukola. Wadde ogamba badde neewaza abasiraamu n'abooluganda bonna abatulaba okubeera nga bawa Allah obukwakkulizo nga bamusaba. Eyo nadhiri ey'okweyama nga osoose kusaba Allah nti amaze kuwa ebiseera ebisinga ekaluba era oyinza okuwunzika ng'ejjana ekulemye. Waliwo sahaba ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam balomuyita Thalaba ajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam amusaba nga ya Rasulallah nkusaba onsabire eri Allah mpa obugagga. Thalaba yali mwavu. Bwe twogera obwavu buyinza okuba nga nze naawe obwavu obwo tebututuukangako nsaba Allah aleme bututuusaako. Nga okumanya nti yali mwavu olugoye lwe yasaalirangamu esswala lwe yagendanga nazzaayo ewaka mukyala we n'ayambala n'asaala. Kitegeeza omukyala gwe yalekanga ewaka nga talina lugoye lwagenda kwambala kusaaliramu mu ngoye zonna eziri ewaka. Obwo bwavu. Kitegeeza engoye z'alina ewaka tasobola kuzambala ne zimutuuka ng'omukyala. Thalaba asaba Allah agamba Rasulu sallallahu alaihi wasallam nti naali agadde okuwaayo naye sikola ki sina. Sabira Allah mpe bw'anampa nja kukola ki nja kuwaayo. Rasulu sallallahu alaihi wasallam amugamba naye toyagala kubeera nga nze kubanga nze ne bwe naalisabye Allah ensozi za Golodi yali zimpadde naye sizimusaba lwa nsonga manyi Allah kyampa kye kisinga obulungi. Thalaba n'agenda n'enkya n'akomawo n'asaba ensonga y'emu n'ogwokusatu n'asaba ensonga y'emu. Embeera yali emususeeko. Nabbi sallallahu alaihi wasallama amukwata amusabira edduwa. Ate edduwa ya Nabbi teriiko gigi. Waagisabira Allah wakola ati waayanukulira. Thalaba yali asaala eswala 5. Nabbi sallallahu alaihi wasallam amusabira edduwa yatandika n'ambuzi emu. Embuzi eki Allah n'agiteeka baraka. Thalaba n'aweza embuzi 5 n'aweza 10. Thalaba eri akeeranga okusaala fajiri n'atuuka ekiseera nga fajiri takyasobola gikola ki Allah yamugabirira. Ng'ekimugabira gisaala ki akeera ku mbuzi akeera atwala mbuzi ku ttale ngenda okugira bwati okumala okutwala embuzi ku ttale mutuufu fajiri tekyasoboka. N'amaliriza nga yali akyasobola agenda ku muzikiti alina gikolera wali eriwali oba mu kisibo gyali. N'amaliriza nga esswala gy'asaala Thalaba eri eki
emu mu lunaku eyatandika nga esswala zonna yali azikola atya nasigaza eriwa yali asigaza esswala ya asiri wakati aba talina bulungi dhuhuri aba atuta embuzi ku ttale zigende zinywa amazzi ategerekese bulungi magaribi aba akomyawo mbuzi mu kisibo isha emusanga akyasiba embuzi anti nnyingi Thaalaba n'atuuka ekiseera nga mu butuufu esswala zonna takyazisaala ng'agenda otwala embuzi ku ttale zinywa amazzi azikomyewo akwate embuzi azigabirira amazzi zinywe addemu azitwale ziri akawungeezi azikomyewo nga naaswiri eyise nga Thaalaba esswala agikoze atya agivuddeko kyesinga okwagala tujja kiraba kyembadde njagala okuyigamu mu maaso nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'akyali mulamu atuuka ekiseera alaba Thaalaba agenda muziki takyakola atya takyamulaba yatandika mpola nga Thaalaba yali ku layini esooka asaalira kwesemba ariko ekiseera nga ne kwesemba takyakola atya takyajja abeera okusaba saali yiye nabbi sallallahu alaihi wasallama atuma basahaba ridwanullahi alaihim bagende Thaalaba bamugambe ki bamugambe nti nabbi sallallahu alaihi wasallama akutumye kyakutumyeko ow'ezzaka yeyama mu kusooka era Allah akyogerako mu suratu Tawba yagamba nti waminhum ne mubbo man ahada Allah mulimu abasuubiza Allah la in ataana min fadlihi lanasaddaqan Allah bw'anaatuwa ku birungi bye tujja kukola ki tujja kusaddaaka Thaalaba yasuubiza Allah nti Allah bw'amuwa emmaali agenda kukola atya agenda kusaddaaka kalegerekese bulungi kati Thaalaba nabbi amusindikira basahaba ridwanullahi alaihim bagende bamujjukize okuwa ki tiwaliyo zaka Thaalaba abatunuulira bw'atya bagamba ndi bize era nga bwe yafuuka nabbi n'addamu n'amutumira omulundi ogwokubiri Thaalaba n'amugamba oba nabbi yalize n'abyebalira zaka bye biki takyabitegeera Thaalaba nabbi n'amutumira omulundi ogwokusatu namugamba mugambe bw'aba tasobola kuwa zaka amuleke nabbi n'agoba zaka wa Thaalaba amutumiriza abantu bamulemye yamuyambako kuba nti afuna ebintu ebyo amutegeeza ekyokukola kubanga singa Thaalaba oba oliawo yawa zakatul maal Allah omutima gwe gwalikomyewo eri Allah namanya nti waliyo omulezi wangaani Allah yagamba nti la in ataana min fadlihi lanasaddaqan Allah bw'anampa ku birungi nja kukola ntya nja kusaddaaka naye falamma ataahu min fadlihi bakhiru bihi Allah bwe yamala okumuwa ku birungi bye bakhiru bihi nayiga obukodowalira kalegerekese bulungi kati kikyengezaako okukulaga mbadde nkigezaako kukiraga baganda baffe ne bannyinaffe abatulaba nti weewale nnyo okubeera nga gw'osooka kuteerawo Allah bukwakkulizo kubanga Allah ye mugabi ajja kuwa gw'olemerera okukola ki okulemerera okutuukiriza ekisuubizo kyo oba ekyo kyoteekeddwa okukola kati Thaalaba ono kankuwa ekyokulabirako Thaalaba ono bw'alemerera okutuukiriza kyesuubiza Allah nabbi n'amugoba mu rahma sallallahu alaihi wasallam Thaalaba nabbi yagaana zakatul maal Allah n'awangaaza Thaalaba nabbi n'afa ulira bulungi Thaalaba ajja ku mulembe gwa Abubakari awezaka jukira ku mulembe gwa Abubakari mulimu n'abaali balwana nga baganya okuwa zaka Abubakari n'abalwanyisa abayawuddemu awo Thaalaba yagireeta ewa Abubakari namuganzize kuwa zaka Abubakari n'amugamba nabbi yagaana nze ab'okuhafa anzikirize gwe nabwa zaayo zakayo Abubakari n'agoba zaka ya Thaalaba kitegeeza sente aziina kati awulira amababbanyi g'okuwaayo gakoze eki gazze nabbi afudde Abubakari n'awangaala n'afa Allah n'awangaaza Thaalaba n'ajja ku mulembe gwa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu n'ayagala atuukirize Umaru n'amugamba nti nabbi yagaana Abubakari n'agaana nze Umaru nzikirize njikwate Thaalaba yafa ku mulembe gwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu nga wallahi Thaalaba tawadde ku zaka Thaalaba yayingidde n'ayingira omuliro yavugawo ku myaka egiwerera Thaalaba yavuga Allah yamuwangaaza amulage kategerekese kati Thaalaba ffenna bwe tutyo bwe tuli buli lw'osuubiza Allah olina otutuukiriza wabula ate abaana Adamu tuli baluvu tulaba kino kitono bwe ntolako wano kino kigenda kuggwaawo bw'omala okufuna olaba obutono bwakyo
bw'oba tonnakifuna kiba kingi bwe kimala okutuuka mu ngalo zo ne kifuuka ekitono kyekiri kye ŋŋambye nti twewala okubeera nga tusuubiza Allah tasobola kutuukiriza. obulamu bwe butyo. Ekyokubiri nadhiri ey'okubiri bwe kukeera ku makya n'okola ekintu mathala n'osiiba olunaku oba owunzisa olunaku olwo n'ozukka ekiro n'oga nti ya Allah nasiibye olunaku ku lulwo nkusaba ye Allah okkiriza olunaku lwange naye bw'oba olukkiriza ye Allah nkusaba ompe kino na kino eyo gw'ogugwa oba ogumaze osigala obanjani obanja Allahu tabaraka wa taala ekyo kiri awula kyekisinga obulungi era yenna asobodde okukola omulimu muki mulungi yenadhiri esinga obuki kubanga eri ne bwofa nga weeyama okusiiba liba bbanja ku ggwe era bw'ofa nga waliwo akimanyi ku baganda bo bashekhe bagamba nti oyo akusiibire liba bbanja osobole okutereeza olina oludiriwa kati nga tuzze ku mbaka sallallahu alaihi wasallam sahaba ono aliisa munne mu kwerekereza okungi nga talinaayo naye mu mutima muli takola atya talina mutuufu ewaka nga tewali kyakulya bal n'asalawo ayambe omuki omusiraamu tuzzeeyo ku musiraamu oli eyagenda ewa nabbi anoonyeza mu bakyala be teri kyakulya agenza ku muzikiti afunye omusiraamu omwagaye nti kamutwale batuuse ewaka ne swahaba ekyokulya waliwo y'abaana ne bakwata ey'abaana ne wagiwa ono n'ali omugenyi nasula neyebaka omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah namusindikira Jibril alaihi salam Jibril yajja n'etteeka eriri mu Quran suratul Hashr Allah agamba nti walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman Allah awaana b'answari Madina oluganda lw'obusiraamu olwali lutuuse oluli eyo Allah agamba nti walladhina wali eri abaali balina eyalina ettaka ayawulizaako ayagala kwawuza yalina abakyala ayagala kwawuza amugamba yawuzi tugire tamulondeddeemu nti twalako ono yeerondedde olwasseruganda lweyongera obwasseruganda bweyongera okukola ki okubeerawo kati Allah atenda obwasseruganda n'omutima gw'aba answari entenda nnyingi mu Quran naye Allah wano yagaa nti walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim naabo abatebenkera ad-dar kwe kutebenkera e Madina okutebenkera Sheikh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala bw'avunula ekigambo nti walladhina tabawwa'u ad-dar wal iman yagamba nti batebenkerera e Madina ne batebenkezayo n'obusiraamu si bo bokka kutebenkera ng'ovudde ku butebenkevu obugamba nti wendi wampa emirembe bal ba ansar batebenkeza obusiraamu e Madina wal iman ne mu bifuba byabwe obukkiriza ne bukola ki ne butuula ne bunywera obukkiriza oluvannyuma lw'okunywera Allah abatenda n'ekiranga nti yuhibbuna man hajara ilayhim baayagala nnyo be baasenza yani baayagala nnyo bamuhajirina abaava e Makka Allah abatenda n'ekitendo nti ekisooka baayagala nnyo bannaabwe okumanya nti babaagala yagamba nti wala yajiduna fi sudurihim hajjata mimma utu oluvannyuma lw'okubaagala batuuka ekiseera nga la yajiduna fi sudurihim hajja nga tebalina bwetaavu mu bifuba byabwe mimma utu mu ebyo nabbi bye yali awanga bamuhajirin kubanga olumu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagabanga emmaali nga bamuhajirina abawa kingi bamahajirina be bano banajja betwava e Makka bansari be bano basangawo ababayaniriza kati olumu nabbi sallallahu alaihi wasallam kati kyokulabirako mu maaso tujja kulaba olutalo lw'e Badiri nga luwedde mwalimu babanu Nadhiri baddira oluvannyuma lw'okubalwanyisa sallallahu alaihi wasallam ebyobugagga nabbi bye yabajjako yabigabira bamahajirina abo kukaba ansari teyabawa bagenze mu lutalo balwanye bavuddeyo nabbi awaddeko bamabala takoze tabawadde kati naye bamuhajirina tebanyiiga manya ba answaru tebanyiiga olwokuba Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam abadde bamuhajirina bokka kati Allah kyakoonako wano twala yajiduna fi sudurihim hajjata mimma utu tebafunamu nkenyera wadde ensaalwa wadde kakuku ku mitima gyabwe olw'ebyo nabbi byawadde bannaabwe bali mu society yemu waliwo akazi Allah kasasire ne kajja okutteko nabbi akakutteko akawadde sayidi emu eyokubiri tagiwadde abasigale batebenke naye awo omuntu abeera n'ekimu ku bisatu ekiba kimujjira ekisooka mululu
oga nti oyo bamuwa batya nga nze tebakoze batya tebampadde. Ekyokubiri nsaalwa mululu nsaalwa kubanga bw'atafuna mululu afuna ensaalwa. Lwaki afunye ne bw'aba ayina. Ekyokusatu kye baali bagenda okufuna bunnanfuusi. Obunnanfuusi bwe butya baaliraze nnabbi mu maaso gaabwe nti basanyufu. Baliwo abaalireese obunnanfuusi banswali abaawo kubanga bo nnabbi teyabawa. Bo nnabbi teyabawa baali batebenkevu. Allah ensonga zituwadde tuhibbuna man hajara ilaihim. Balina omukwano ogw'ekimmemmette eri omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abo abajja. Si lwakuba nti baayina nnyo. Allah era wansi agamba nti wala yajiduna fi qulubihim hajatan mimma utu. Wansi agamba nti walau kana bihim khasasa walau kana bihim khasasa wayuthiruna bima utu walau kana bihim khasasa. Nti niwankubadde nabo balina obwetaavu. Nabo balina ebyali bibulamu bwabwe. Amakulu si bonna nti balina kwali kwerekereza. Era Allah kyava agamba wansi aya ng'agiwunzikanaga nti waman yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Oyo yenna asobola okukuuma omulugube gw'omwoyo gwe fa ulaika humul muflihun. Abo nno be bajja okwesiima ku yaumul qiyama, be bajja okuba nga bawonye. Kati bamuhajirin ba ansar e Madina baayagala nnyo bamuhajirin ne babafuula ng'ab'eŋŋanda zaabwe. Era nga tokwata ku muhajirin nga ansar waali kulika jottaasa munne. Tolyazaamanya mali ya muhajirin nga ansari waali. Kati byali bingi ebyabakwataganya. Omubaka sallallahu alaihi wasallam baali bakkiriza obusiraamu, bamanya embeera mwe bali, bamanya ababalwanyisa, bamanya abakola batya, ne batebenkera. option gye bosigaza buli osanga abantu abakutegeera. Omwo tuyigamu ebigambo ebigamba nti ekisooka okwagala omuntu tekiyina kyekikositinga. Tekikwetaagisa gwe kwagala muntu lwakuba ayina. Kyekisooka. Ne bw'aba nga tayina. Tekyandikulembezeddwa kuba tebuuza gundi oyo y'ani okusobola okumanya. Ebibuuzo bya njawulo. Gundi y'ani ne gundi ayina ki? Bya njawulo. Bwe bakugamba nti Umaru y'ani bakubuuza buzaale. Bamuzaala wa? Bapima bamanya oyo alina wajja okutwala, oyo talina wajja okutwala. Nedda ssebo. Osobola okubeera ng'olina famire gye bakuzaalamu naye ng'ate erabika ng'ennungi naye ng'ate tolina ky'osobola kugasa ku mukwano gwo. Kategeerekese bulungi. Kati ate obugagga kirala. Ayina ki ye ng'omuntu personally ayina ki? Obugagga bwa muntu. Then biri bya famire. Kati tuyigamu okuyiga nti omuntu yenna okwagala munne talina kusooka kumanya ki munne ky'alina, wabula alina kwagala oyo gw'ayagadde olw'ensonga oyo gw'osanze n'ebyo omwegombyeko. Ate wa ma'a dhalika Allahu tabaraka wa ta'ala asobola obasitula amadaala mu byenfuna ng'omwagadde nga bw'omusanze. Programu Avuka n'Obusiraamu tukyali bingi tukyabyeyigiriza. Tuli mu kulabula bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabula kati tuli Madiina Makka tuvuddeyo tukyayongera ddala okubeera ntusoma. Mukkirize tugenda kuwummulamu katono nnyo ate tubeere nga tukomawo tuvaako. Mukkirize mbebaze programu Avuka n'Obusiraamu okubeera nti mugyekuumiddeko era mugijjumbidde okubeera nga mugiraba. Mukkirize ntumire ku bantu mwenna abakkiriza ne mutugoberera mu programu eno. Bingi bye tuba tukyayiga, bingi bye tukyategeera. Wabula okubajjukizaamu akatono, omwaka gw'Obusiraamu twayingira omwaka omupya era kalenda yaffe
yakoma mabegako wali. So program nibyo tulowooza okubeera nitukola omwaka gw'obusiraamu tuli mupya. Nga Ssekabwa bagamba nti omwaka gw'obusiraamu gwatandika okubala kasita okusenguka kwa nabbi. Kusenguka kwa nabbi kasa nabbi yasenguka nadde Madiina. Gwe mwaka gw'obusiraamu 1445 wetuli awo. Awe wali bannaffe banene katono nnyo tujja tutya bo nga bali mu 2000 bo gye batandikira okubala era bw'oba otunuulidde gundi yaabwe bagamba batandika BC. BC kitegeeza before Christ bo be bagamba naye mu byafaayo eyo kalenda ya Girigoli. Yes. Girigoli kalenda yaabwe yatandika eyina emyezi 6 gyali tegiwera 12. Era yatandika erina emyezi 6 gyali tegiwera 12. Gyegitya giwere 12 waliwo gwe bayita Julius Caesar. Julius Caesar bwe yajja yagattako omwezi gwa July baali bakoma ku June. January, February, Mars bajja. Julius Caesar bwe yajja byo byafaayo mwali kyemmanyi abatuuseeko omugundi abagundi aba A-level. Julius Caesar mwali mu byafaayo yaleeta omwezi ogw'omusanvu ku kalenda yaabwe. Then ku ogw'omunaana guleetebwa Augustus Caesar yali muganda wa Julius Caesar. Julius Caesar bwe yava mu ntebe Augustus Caesar n'ajja mu ntebe oyo yagattako emyezi egisigadde. Yagattako August. Julius Caesar July kiva mu Julius. July lyali linnya lya Julius Caesar yeetuuma omwezi gumu. Then Augustus Caesar n'ajja n'etuuma August. Kati August yali ekoma ku 8 tuli fenna. August gwali mwezi gwa 8 era ne kakati gwa 8 kati nga tebalina myezi emirala gye bongerako. Kati Augustus Caesar emyezi emirala yagyongerako okusinziira ku Greek calendar, kusinziira ku Greek. Simanya Septagon ebeera ne sides 9, Octagon 10, then November ne December Decagon zibeera 12. Mbasiirabidde bo batandika bwe batyo naye obusiraamu Allah yagamba mu Quran nti inna iddata shuhuri inda Allahi 12 fi yawmin khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Allah emyezi gy'amanyi giri 12 okuva lwe yatonda eggulu n'ensi. Era yenna atulaba mu kanyomero kano asaanye akimanye omwezi gw'obusiraamu ye Nature. Omwezi gw'obusiraamu ye Nature. Nature bwe bubumbwa. Mathalan tuli mu Buganda wano baguyita mwezi. Kitegeeza omwezi mu lulimi Oluganda kitegeeza nti either gubalibwa na kuboneka kwa mwezi oba gulabika na kuboneka kwa mwezi. Simanyi mu Buganda babo kiripo mu Busiraamu bwe tutwala mu Busiraamu gukyusa kasa mwezi tulaba nti tugoze okyo tetubigoberera tulinda nnyo mwezi gwa February Ramadan gwe tubafeesunga. Kati mu mwezi omusiraamu bwe gutyo tutambulira ku mwezi na njuba. Olunaku tulubala na njuba, omwezi tugubala na mwezi. Ayeza bo bwe batandika babala batandika kabla nga nabbi tannaba kusenguka. Mulembe gwa Yesu bo bwe bagamba in fact gwali tegunnatuuka Christ. Ate bo batandika na kuzaalibwa kwa Isa alayhi salaam nga bo bwe bagamba nitandikira kale fe era nabbi sallallahu alayhi wasallama yagenda okutumibwa nga wayise emyaka 600 plus okuva ku nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Era bw'ogigatta ku gino egyaffe oba mu 2000. Fe omwaka gw'obusiraamu twayingira omupya fe abakyali eyo oba kyalina eri bwetunira kalenda ye ekyabalabye eri eno musiraamu twayingira omwaka omupya era katuli mu kubala myezi gya busiraamu gitambulira ddala. Otunamalirako eri ng'ate kati Ramadhan tumubalira myezi. Ramadhan nga fe Ramadhan tunaatera okumala nga tumubalira mwezi oguddako oba gwakusatu ndowooza nga gutandika inshallah gw'omwaka ogujja Ramadhan inshallah. Sabala tutuuseeyo kalenda yaffe obusiraamu bwetambula
kikulu nnyo okufaayo okukimanya ku musiraamu yenna asaanye amanye bino. Ekisooka omwaka gwa jirigooli n'embala yaagwo terina kyekugasa kwakhira. Terina kyekugasa kwakhira. Ekozesebwa ku dduniya, tekozesebwa okumanya ddi lw'osaasula landiroodi, ddi lwe bakusasula, kubanga bannaffe gye bakozesa. Kategeerekese bulungi. Naye tojja kusanga nti nga tugamba nti abasiraamu tusiiba mu gwa munaana, tuba tugamba gwa busiraamu. Tetusiiba mu August, tetusiiba mu September, tusiiba mu Ramadan. Edda n'ebintu ebiseka byali bikwatagana. Nedda ebintu ebyo byagenda byevaako mpola mpola bwe biti. Nedda. What happened? What happened is just simple. Obusiraamu buli ku original, bano bali ku copycat. Kati copycat anti kanjikugiremu nkikwawulire. Omwaka omuzungu gulina ennaku 3 mmeka? 365. 365. Yes. 365. Naye omwezi gw'obusiraamu teguziweza, kubanga bano omwezi ogwaba gwongerako 31. Kitegeerekese bulungi. 29. Kati bw'osanga kangeze emyezi 6 gikoze 29, emyezi 6 emirala gikoze 3, emyezi 6 gikoze 3, waliwo difference mu nnaku ezeeyongeramu. Kati difference eyo ejja erikalinga, era bw'oba weegendereza. Twatandika okusiiba Ramadan ennaku z'omwezi nga mmeka? Zali 2? Yes, 20 something. Yes. Kati okujja kutoolako butozi ennaku nga 10 tujja okuddamu okusiiba Ramadan omulala. Bwe ziba nga March 22, kati nga March 12 oba 10 tujja okuddamu okusiiba Ramadan. Tuli mu 10 mwe tujja okuba nga tuzannya. Olwa difference eno ejijjawo, kati wegenda erikalinga gigenda gikola ki? Gyesala. Era ekiseera kijja kutuuka Ramadan eddeemu gw'omwenda, naye nga wayise emyaka mingi. Eddeemu gw'omwenda? Kubanga tugenda tusika. Tuyinza tutuuka ku kaseera neyingirako mu January. Tujja tusika. Kati bwe tumala okusiiba guno oguddako Ramadan alala baba gye tusanzire ne tugisiibira mu Gwokusatu. Tuyinza okuba nga tetulina Ramadan gye tuddamu okusiibira mu Gwokusatu nga tudda mu Gwakubiri. Tugenda tusika mpola mpola. Zigenda zeetoolako mpola mpola. Olw'okuba nti ez'obusiraamu ntono, ziri nnyingi. Ennaku ate ziri ezabayi teziseseetukako wadde. Tezeesala, ziri static. Kati kijja kitya? Waliwo omwezi gwanga gw'okukomako 28 mu kalenda eno. Guliwa? Kuliko omwezi ogw'okukomako 28 wagwakusatu ogwokubiri February. Kati lwaki ye February ya 28? February yali Katonda nga mukyala. February Katonda waba Greek mukyala, Katonda wa mukwano. February era omwezi ogwo baagukozesanga okubeera nga baawasizangamu n'okugattirangamu abantu. Kati ennaku ezisigadde yabeeranga mu haizo nga tajja mu bantu. Kati Katonda wa ennaku ezo yabulangamu gye okubeera nga alina 28 ennaku 3, 28, 29, 3 eziriwa 29, 3 yabulangawo ng'akola ng'ali mu haizo. Katonda egyo emyezi gyonna egy'Abagreek gyonna nga bwe giri okuva ku January mpaka ku June gyogera ku bakatonda b'Abagreek. So kati kwe kugamba nti kati ziri ennaku zaataaluka babaleka 28. Teyabeerangawo era ng'abulamu ennaku ezo 3. Ebintu mbitegedde. Bannyinaffe abatulaba bo bakitegeera nti ennaku 3 ezisooka oluusi ziba nzito, ne bwamala 6 naye ennaku ezisooka ziba nzito. Abamu n'okulwala balwala ne babasanga mu malwaliro. Kategeerekese bulungi. Okuggyako abalala baasaasidde. Kati ekyo Katonda wa mukwano yabulangamu n'asigalayo busigazi nga temumanyi ki ekimusigazizaayo. Singa yajjanga bandibadde balina okwasatu. Kyobulaba abala 29 oba 3 olw'ensonga nti olumu yabulanga 2 olumu 3. Ngeze ennaku takola atya tabeerawo. So zonna egy'emyezi 6 egisooka gyogera ku bakatonda b'Abagreek. Asobodde
agende akole ku research biri so kyamakulu nnyo omusiraamu okubeera nti amanya kalenda ye ensiraamu kubanga ye kalenda emugasa ku akhira ye timetable ya akhira kubanga twesanga nga kalenda omuntu alina nyingi nnyo naye nga n'omuze ennaku z'omwezi mmeka leero naye banootinge bulungi sibaganye kukozesa kalenda ya girigoli kubanga obulamu mwe tuli yeetaagisa naye kalenda ensiraamu giseeko nnyo focus kubanga yegenda okutuusa mu maaso ga Allah eriko programu ya Ramadhan kabeere muharamu yennyini bwe tulimu ali mu yawmul ashura yawmul ashura tosobola musanga mu kalenda ya girigoli kubanga aliyo 10 muharram Ramadhan tojja musanga mu kalenda ya girigoli ennaku 10 eza Dhulhajji togenda zisanga mu kalenda ya girigoli zirimu programu zaffe zonna zetukola ez'eddiini zitambulira ku kalenda kebeere swala omanyira tusiiba ddi tugenda ddi okukola hijja zaka yaddi omwaka kati kyekimu nekiri nti we tuba tubala zakatul maali tubalira ku eno kalenda yaffe tukozesa kalenda ya busiraamu kubanga ne hijja tukolera kalenda ya busiraamu ne swala kalenda ya busiraamu ne Ramadhan kalenda ya busiraamu ebyo mbitegedde abeswala bayinza okuba tebakategedde eswala tetusaala ssaawa tusaala biseera eswala tusaala ssaawa tusaala biseera ebyo nno ebintu byogerako sheekh ogyeko imaamu abamugoberera bayinza okuba nga basatu abategeera ebintu ebyo kyentegeeza nti ebiseera byogamba 7:15 ejamaa yaffe 10:15 ejamaa yaffe 12 ejamaa yaffe emu ejamaa yaffe bakadde baffe abatusooka mu duniya Allah abasaasire bagezaako okuteebaganya ebiseera by'esswala n'essaawa enzungu nti tusaala ssaawa 7 baaziteekawo olw'ensonga nti swalati dhuhuri eyingira esobola okuyingira ku ssaawa 6:30 alegerekese bulungi salati dhuhuri kale tugereze ku fajiri egy'okwanguwa ejyotwanguyira otutegeera waliwo olwe muva ewaka nozuuka ssaawa 12 ng'omusana gye guli guvaayo alegerekese bulungi kale bwe tetugamba kusaala swalati subuhi ssaawa 12 kubanga olwedde omusana bwe guvaayo subuhi eba eweddeko si bwe kiri kale ate gwe tugamba tusaala ssaawa 12 tola nti oba mukyamu omutuufu yatugamba nti tusaala emmambi yange evuddeyo esobola okuvaayo 11:00 esobola okuvaayo 12:15 kategerekese emmambi yanivaayo waliwo ne lwova ewaka ku ssaawa 12 naye ng'obudde bukyali kiro ate ng'okakasa nti ssaawa kati 12 ng'okakasa ziweze 12 kati kyentegeeza nti esswala tetusaala ssaawa tusaala biseera ate waliwo lebuta nga ziri 12:00 naye ng'omusana muliyomusana yawezedde essaawa emu waliwo Ramadhan we twasibulukanga ssaawa 12:40 Ramadhan tuli mu kusiibuluka aliwo Ramadhan endala ze twasibukanga ssaawa emu n'eddakiika 15 nga lwe tusiibulukuka okusinziira ku biseera so esswala tugisaalira ku biseera so siki ate okumanyanga ibaada zino nkulu ibaada ezo bwe zituuka buli muntu afaayo buuza imaamu essaawa zeezo pane obudde bwebwo naye ng'oleda alina essaawa bw'ati ajaba eryemu naye nga bw'atunula ebuyi bw'alaba wakyaliyo ekibulako okugwa kansooke nnindeko ensaba Allah atuwa okwagala eddiini n'okugezaako gigoberera naye kyembadde ŋŋamba nti kalenda y'obusiraamu ekuyambako ku ddiini eri kalenda ekuyambako ku mirimu gye egy'edduniya as simple as that kati yenna ayagala okulongoosa eddiini ye alina okuba ng'amanyi kalenda y'obusiraamu tugende obudde tusigaza butono tumalirize Madiina Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okugatta bamuhajirina ne ba answari bamuhajiruna ab'e Makka abasenguka ne ba answari bebasangamu ba answari batali basiraamu nabo batubalanga ba answari tujja bitegeera we tulaga mu maaso inshallah kati we tulaze wali ebit tricky naye bino tusooke tujje mu bamuhajirini tubaze ebbali e Madiina waliyo abantu baaya baali babeerayo mu busiraamu tebunajja abantu abaali babeera e Madiina kwaliko ab'ennyumba ya Khazraji e Madiina Bakhazraji twagamba nti baali bakulirwa sahaba yitibwa Saad ibn Ubaada radiyallahu anhu twamwongerako Bakhazraji ba Awusi ne Bakhazraji bye bika ebibiri ebyali e Madiina ba Answar kale ba Answar balimu ebika bibiri tuli fenna
ba Khazraji ne ba Aus abo bombiriri basiramuka abo abali Madina sema abo Madina betuliko twagamba nti ba Khazraji bali bakulirwa Saad ibn Ubada netugamba nti ba Ausi bali bakulirwa Saad ibn Muadh bonna bali ba Saad babiri kati ba Ausi ne ba Khazraji bakama baabwe be basiramuka nabo ne basiramuka bagoberera bakama baabwe yes nga bwe kyali kuva dda nadda taata bwe yasiramukanga ewaka kyali nga kizibu abaana obutasiramuka yes abaana ne maama bakolanga batya basiramukanga nga bagoberera taata kati ba Ausi ne ba Khazraji be basiramuka n'abantu abaali babagoberera oba bali mu klani zaabwe ne babakola ki ne basiramuka abaali babawulirira kati Madina waliyo sekiti ey'okusatu nga tuvude ku Aus ne Khazraji abo ba Ansar yes kati mbufunze nabbi bwe yatuuka e Madina waliyo ba Muhajirin ba Ansar n'Abayahudi ba Aus ba Muhajirin ne ba Ansar n'Abayahudi ne ba Muhajirin otaddewo bana bali basatu ba Muhajirin Ansar tugambe ti ba Ansar mwe muva Aus ne Khazraji kategerekese bulungi kati wali tuba tubawudde wano tubagase ba Ansar ba Muhajirin n'Abayahudi be baliwa awo ebyo na tuli Madina katutuse tuli Madina tutegeera Abayahudi Allah aboogera kwenye mu Qur'an Abayahudi n'Abanaswara tuli fenna tulese ba Muhajirin ebbali tusigaza babiri tulese ba Muhajirin ebbali tusigaza ba Ansar n'Abayahudi lwaki tubasigaza nti be bakasangwawo e Madina bali bagenda okujja basanze bane Madina bano Allah bayayisizaamu embeera gye balimu kati nkukubira ekifaananyi ekiri e Madina abazza abagenyi bakaawo kadda n'abasooka okusenguka kale tukitwale bwe tutyo kati bano Abanaswara betwogera ku Banaswara be bagoberezi ba Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ategerekese bulungi bwe twogera ku bagoberezi ba Nabbi Musa alayhi salatu wassalam olwo tugenze mu Banu Israila kati Nabbi Musa erazeeko neno omulembe guno kategerekese bulungi kati olulyo tugenze mu lwa Banu Israila kubanga be bali abagoberezi ba Nabbi Musa alayhi salam kubanga Musa Allah yamusindika ila Bani Israil oba kategerekese okay tugende maaso naye wakati wano tubuuse Nabbi Isa ataafa anti be Nabbi Isa alayhi salam yoba Banaswara tuli fenna Nabbi Musa alayhi salatu wassalam w'Abayahudi bonna bava mu lulyo lumu lw'Abayisirayiri naye abamu basigaza enzikiriza ya Nabbi Musa yasooka Isa ategerekese oba kati Abayahudi bano betwogerako abali e Madina baali ku nkola ya Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ategerekese kati nabo baalimu ebika saballa okubitegeera baalimu ebika tujja genda tubitemaatema kubanga mu maaso byayawukana mwalimu Banu Qurayza bafubutuse mu Nabbi Musa already baaliyo e Madina Nabbi yagenda okujja nga gye bali nga generation zinatambula ne generation esikala nga balina we bali ebagumbye nga bwe twaligamba kubira ekifaananyi kye nga bwe twaligamba nti e Uganda waliyo Abanyarwanda abatebenkera e Uganda naye nga basibuka Rwanda olwo batuuka e Uganda ne batebenkera e Uganda ne bazaalira abaana e Uganda nga si beetaavu bakudda Rwanda ne baba bakakka yes era bwe bali bazadde bazaalibwa bazadde n'abazzukulu bazadde kati omuzungu bw'ajja n'abasanga wano bonna bayita Bannayuganda tuli fenna ffe Abaganda fe abasobola okubaawula nti ono wa wano ono si waawa ono obuzaali bwe bulina gye buva n'okusinziira ku njogera ebigambo byayogera kati e Madina tugambye nti waliyo ba Answaru nga Nabbi tannajja waliyo ba Answaru betugambye nti balimu ebika bibiri Aus ne Khazraji then ne wabaayo n'Abanaswara amanya Abayahudi bo balimu ebika bimeka bisatu mwalimu Banu Qurayza
Banu Qainuk ne Banu Nadhir. Bibyali ebika ebimeka ebisatu. Kati nabbi bwajja e Madina ne bamuhajirin sallallahu alaihi wasallam ba answaru ne basiramuka. Olwo e Madina population esinga obunene basiramu. Naye begenze. Kitegerekese bulungi. Naye mu Madina mulimu abatali basiramu. Nga bwe kiriyo ne kati. Nga bwe kiriyo ne kati. E Madina? Kati Madina enamba esinga mu busiramu. Okujjako abasenze oba abagenyi abazze okukyala oba bazze ku mirimu. Ne kathiru minhum muslimun. Kubanga Darul Islam. Kategerekese bulungi. Naye bano baali batuuze baawo. Naye ng'ennamba esinga obunene bano ba Aus ne ba Khazraj kasita basiramuka ate nga be basingamu obungi. Nga bwe twaligamba nti tuzze mu Buganda ekika ekisingamu obunene kikoze eki kisiramuse. Kati bano engeri gye baali bagwira nga tebalina bwe basobola kuwakanya kusiramuka kw'abano. Kubanga ba Aus ne ba Khazraj be bakasangwawo e Madina. Bannannyini kitundu. Kati bano Banu Qainuka, Banu Quraidha ne Banu Nadhir baali tebalina kyakkola kujjako okukkaanya nti bali bakoze eki basiramuse. Naye baagaana okusiramuka bo tebaasiramuka. Akategerekese. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamuwadde obukulembeze bw'e Madina oluvannyuma lw'okuba nti bannannyini bika bino ebibiri basiramuse. Kati ne bamuwa obukulembeze bw'e Madina. E Madina obukulembeze bwe bamuwadde akulembereramu n'abatali baki batali basiramu. Nabbi bamuwa obukulembeze bamutrustinga. Begatta bonna begasse bagamba nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Ubay ibn Salul nakkiriza naye yakkiriza tayagala. Kyomulala yasigalamu obunanfuusi. Era y'omu ku basinga okutawaanya obusiraamu oyo Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kati bano Banu Qainuka Banu Quraiza abanaswara abatali basiraamu Bajus mu bufunze lwe luzungu oluyinza okubeera olwangu ekyo kitegerekeka. Bajjuza abaali mu Madina balina kuwangalira wansi wa Darul Islam. Balina kugenda wansi w'amateeka g'obusiraamu. Wabula Nabbi sallallahu alaihi wasallama olw'okuba nti yali ayagala enkwatagana ennungi yabayita n'abatuuza. Kati kubayita n'abatuula balina okukola endagaano n'okukkaanya okw'enjawulo. E Madina gye bali. Nzize ndi mupya nze abakulembera kati nze asinga beeyanjule wa Nabbi. Already baali bamanyikiddwa. Abantu babo baali bamanyi nti bakola batya gye bali. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'abayita ne batuula wansi. Banswaru weebali ne bamuhajirina weebali ne Bajjuzi bakoze eki weebali ebika byabwe ebisatu bateesa tugenda kuwangalira tutya mu Madina. Bateesa. Tuwangalire tutya mu Madina nga twawula enzikiriza. Wabula nga tetuwangalira mu kifo kyekitya kyekimu. Kubanga ffe tetugenda kusiramuka. Bo baganya kola ki kusiramuka ate Nabbi tasobola bakaka nti musiramuke lwaki lwa mpaka. Awama dhalika baina athal baina gundi mwe baali bava Nabbi wa Allah Musa alaihi salam bo bagamba ffe tugoberera Nabbi Musa tetugenda kugoberera Muhammad. Bwe bobeera ng'oli Nabbi wa Allah Musa naawe okola ki omanyi ffe tugoberera Musa alaihi salam. Saagala tutukekaawo tukome ku meeting eyo inshallah y'okwagala okukwataganya bazze ku meeza balabe buti bakwatagana. Inshallah ekitero tukaluubirizaamu omuntu okuva eri nga mpya atajje abajjemu obukulembeze kyo kikaluba abavuge okujjako Allah gwakiwadde. Naye nga basazeewo nti kati abeere temulina bwe muganda kkiriza mu bigambo ebitonotono ebisembayo tuzike bano olunaku olwaliro tujja tutandikiraawo inshallah tabaraka wa taala. Saba kitiibwa Allah ffenna tugase n'ebigambo ebyo ffe ababeerako n'abo abatulaba naffe abagezaako okubeera nga tubajjukiza. Mwattu nno obusiraamu bwakwejjukanya buli kaseera era eyo naasobodde tofubanga nga bw'osobola mu bwabbize bwonna bw'oli. Obusiraamu ddiini yakwejjukanya ate obusiraamu ddiini yakwetegerera. Tegerekese olina kuyiga ogitegeere nga gwe bw'ogikoze otya bw'ogitegedde so si kutegeerera buli kimu kubanga mu maaso ga Allah ogenda kuddayo wekka era Allah agenda kukubuuza wekka. Nsaba ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala abalina abalwadde abawonye abalina amabanja
abasobozesa okugasasula. Tusaba wakitiibwa Allah abatalina bakyala bawe n'abanoonya abaami abawa abasingira obulungi. Tusaba wakitiibwa Allah tabaraka wa taala eggwanga lino lye tulima eggwanga lyaffe erya Uganda alifuulire eddungi erife bannannyini lyo ne bannannyini kuliwangaaliramu bonna, alitufuulire lya mirembe ate abeere nga alituteeramu baraka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Avukana Obusiraamu bwetyo bwetambudde olunaku olwaleero, tulina bye tuyizeemu ebitonotono, tujja tuyiga mpola mpola. Essaawa ebanga ennene naye ate tugenda okulaba nga eweddeyo nga tetulina kye tutambudde ku lw'ensonga nti ebyokuyiga tulina bingi nnyo. Mukkirize mbagalize obulamu obulungi, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungi mu biseera byaffe bino bye tuwaayo ne tubeera nga twejjukanya. Allah akkirize atusasule ffenna ababeera eno nga tubaweereza, nammwe ababeera nga mutuwuliriza. Allah atwanukule obwetaavu bwaffe bwonna, abeere nga mutumalira. Mbadde Omar Hussein Kai, mbadde Nadia Muhammad ku kamera. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.